wange nze Philip Luswata nga Alex mukulu abadde taata wange mu Katemba, so kitalo nnyo okulaba nti atuvudde ku maaso olwaleero. Alex mukulu kati ndowooza abato nga mmwe muyinza omujjukirira ku Yolesa Ekitone, naye abakulu bajja mutegeera nga omusajja omwogezi w'amazima, omusajja omuyiiya ow'amaanyi, omusajja omuyimbi ow'amaanyi, omusajja abadde strict nnyo omuyigiriza, ne of course abadde talina time for okugamba nti tetutambula ekitatambula nga takyagala. So n'emizannyo gye oba simanyi oba wali olabeko ku muzannyo gwe, emizannyo gye gyonna gibadde gya kunyeenyanyeenya omuti okulaba ki ekivaayo waggulu eyo. So tusubiddwa nnyo that kind of creativity Alex mukulu gy'abadde, ng'abadde bold, abadde w'amaanyi, ekimuli ku mutwe kyayogera. Alex mukulu bw'ombuuza nti abadde yaani, gw'obadde olaba yooyo, ekimuli ku mutima takikweka, bwakulaba bwakwatulira. Alex mu mazima abadde mulwaddemuko okumala akabanga, era ffe abaali bakoze naye tubadde nga bwe kiba, tubadde ne WhatsApp group yaffe gye tubeerako naye. So for a little bit of time tubadde tuli aware nti abadde mu ddwaliro, avuddeyo azze waka, naye leero yafudde ayinza okuba yafudde around around midday oba ku makyawo. So wetwafunidde amawulire quite alesanga 7 eyo nti Alex agenze, naye nga ye abadde mugonvugonvu for a little while, naye nga obulwadde abadde abumanaginga. Abayimbi bagenda kusubwa muyimbi munnaabwe, naffe abazanyi b'emizannyo n'abayiiya tusubiddwa mentorship eyo, kubanga bw'olaba Alex abantu beya mentoringa beya creatinga, nze I'll tell you nga sikulimbye nti nze omu ku bavubuka ba Alex, era ne bw'otambula mu Kampala Nyagamba bavubuka ba Alex. So abantu abalowooza nga ffe tuvudde mu ye, so kyatulekedde bwe buvunaanyizibwa okutambuza legase ye eyo ey'amaanyi ge, ey'obuvumu bwe, ey'okwatulira. So wano tuli Mengo, wabadde abeera omukulu? Yeah, gano ge maka ga Alex wano Mengo Bulange, just opposite the Bulange gate. Aluddewo wano twakolerawo liyanso nga tukyali bavubuka. So wabadde, this is his home. Sandi sinza gamba nti nze nina responsibility eyo bulungi, kubanga ne bakulu bange we bali awo, mwami Senkubuge, mwami Kibuuka, mwami Rwanjezi, naye nga ffenna tukuŋŋaanye wano olwaleero okubeera ne meeting ne family. Era in the next few minutes tulinda Abe atuuke, tugenda kuyingirawo munda tutegeere ki ekiddako, naye nga kyo ekituufu kiri nti ebintu ebisinga already biri mu ntambula. Alex mukulu already ali mu funeral home, ne processes zonna ezeetakisa nga bw'omanyi abadde very important person mu ggwanga lyaffe lino. So even the country already knows and government already knows, everyone knows, and already movements ziri in the process nga meetings zino zezijja okudetermininga kiki ekigenda okuddako. Okay, wano we tuli wakuba olumbe nga bw'omanyi officially teluna tugenda dukuma naye tuli Bulange Mengo. I think tuli ku kika ky'abaani awo ebifaananyi ebibumbe by'ebika. Kati ndowooza tuli ku kika ekisooka nga wakava Bulange ku geeti y'e Bulange, yo toyinza kubula, ye nnyumba eri mu kkoona. Si buvunaanyizibwa bwange lwakuba nandikimanya, naye ekyo nandiyagadde nenkirekera family okukyatula, naye ng'era bulwadde bwaffe abantu abakula bw'okula waliwo wootuuka omubiri ne gutandika okwerwanyisa. Ffenna tukibaako, bazadde baffe bakifunako naye. So ekyo ndowooza njakirekera family, wawo ne meeting ng'ewedde baŋŋambe nti it's okay. Eddibu ddene nnyo kubanga ojja kati omuntu ng'oyo ow'amaanyi bw'atyo, omuntu nga Mugabendu gw'omugenzi, bw'oba wali obamanyi amaanyi ge balina mu art gaali g'amaanyi nga balina
influence kufa abaali abato abavubuka ba Abe Mukiibi ffenna twayiga bingi ku abo abasajja naye n'olaba nti abavubuka abayingidde mu industry kati abantu abo tebabategedde bulungi teba interactinze nabo lwakuba embeera tebasobozesezza so eyo loosi nnene nnyo era kyenyinza okugamba nti call out ku bannange abali mu myaka gyange nti kakati ate obuvunaanyizibwa bwe batulekedde bunene nnyo nti ffe tulina kati bajjajja baabwe babavaako naye kati ffe nga abazadde kati ate naffe amaanyi tulina okwongeramu nnyo okubamanyisa industry balina okutambula okubayigiriza bye tuyize ku bana abanene abatuvuddeko go amazima kati obuvunaanyizibwa bwe batulekedde bunene nnyo era kituufu nti Alex nga bwe mubadde mumanyi abadde ayogera ekimuli ku mutima Alex abadde awabula Alex abadde takkiriza bitatambula Alex nga bwe weekoona ayagala akuleke atambule n'ekikola ki n'ekitambula naye kaakati ffe ndowooza twakoleramu omutima tugambe omutiitiizi kubanga batono nnyo ku ffe aboogera ekiriwo aboogera ekintu nga bwe kiri oba kikwasa bali ensonyi kibakwasa ensonyi naye beekube ku mutima kubanga olina okwebuuza nti Katemba omulimu gwa Katemba gwe guluwa tulina kusanyusa busanyusa kuyigiriza oba kutankuula olidde kaakati era I hope nti bannange kino ekibaddewo tugenda kitunuulira mu seriousness gye kirimu nti ne history atufaako abantu ngaawo bwe bagenda bye bamanyi bagenda nabyo naye oyinza okusanga nti naffe kennyini tetwewabudde kubiyiga tusobole obipassinga on so kakati n'abo abakyaliwo tulina obbakwatanga ekintu ekiri precious nga gold tusobole obbafunamu tusobole okutereka bye bamanyi ate tubipassinge on nzikiriziganya nayo nnyo kubanga olaba omuntu we bakoziise kiba kijjukizo bangi batufuddeko naye buli omu ne bamuspreadinga gyagenze sina banakati nga bano abanene ba gavumenti bo balina heroes ground awe kololo we bakuzika kakoona naye omuntu omanyi spirits zino nze nzikiririzaamu nti emyoyo gisigala weegiri nti omuntu bwogenda obeera inspired nti omuntu ono ddala musomako naye ddala yakola ki yaliwo baleme twerabira kubanga bannakatemba bangi bagenda otujjukira nga waliwo ensasagge eguddewo nolaba omugenzi Paulo Kafeero ensasagge yamugjayo mu ttaka naye bwe kiba nti ekifo bwekityo weekiri kiba kikulu kiba kirungi era kifuuka kya bulambuzi eri eggwanga kubanga bangi ku ffe tugenda okufa nga emikono gyaffe emirandira gituuse wala so abantu bayinza okuva ewala ne bajja ne balambula ate naffe ne tujjukira ne tusigala nga tukyasobola okuyiiyanga abo inspiration nze ndowooza ekyo kirina kutandikira mu ffe ffennyini bwe tukyetandikira ffe n'abalala bajja kulaba omugaso gwakyo kiganyula kitya ensi kubanga okujjukira abantu kikulu nnyo naye nzijukira National Theatre UNCC yali ekitandiseeko naye ndowooza neddirira tuyinza okuba ffe abataagiwa buwagizi bumala simanyi naye ekyo nze ndowooza tulina kwekubirizanga ffe bannakatemba abakirimu bekikwatako ffe kennyini ekintu ekyo kitumbule. Thank you very much. Amanya erinnya eryange nze Philip Luswata Kafumba ali munnakatemba ndi musomesa wa Katemba nasomesebwa nasooka kukola ne Alex Mukulu era naye yansomesa nnyo okuntuusa wano wendi era obuvumu bwenjogeza mbujja ku ye. Omugenzi ono mu butuufu abadde byonna kanjogere bwe nti mu bufunze nti nze mbadde nange kuva ndowooza emyaka egisukka mu 10 era nga mbadde mutwalira ddala nga muzeeyi wange wadde si yanzaala naye yalinga yafuuka nga muzeeyi wange. Olumbe abadde ajja atawaanyizibwa obulwadde naye ng'afuna treatment naye obulwadde okumunyiikirira okumugonza paka ku extent eno ey'okufa gumulumidde omwezi nga gumu ne wiikisi 2. Esebo wategerako badde obulwadde obulwadde obubadde businga omutawaanya
abaddemu ne sukaali wamu ne pressure ng'alina mu obwamuleetera ne munda omwo ng'alinamu parts ezaali zigenze nga zirwala amawugwe ago nga gamutawaanyamukko so obulwadde sukaali ne pressure okusinga bibadde bimutawaanyamukko bibadde bisinga okumutawaanyamukko sebo. So kati ogenda mu ddwaliro gwe nga ggwe amawulire g'okugenda mu ddwaliro kufa gakusanzeewa era mugerezaako bbanga ki okubanga mumujjanjaba? Amawulire g'okugenda mu ddwaliro galudde kuba wataabanga n'amaanyi alina muzeeyi wange Andrew Kalyango w'e Munyonyo amukubira essimu n'ajja n'amutwalako n'afuna treatment era n'amukomyawo ne amawulire ganene ag'okufa gansanze Mmengo ku ssaawa zibadde nga 9 awo marketing director wa BBS Mwami Nsamba yazze awo we tubadde n'agatutuusaako essebo. Nga gwe biki by'ogenda okumujjukirako by'ogamba nti bino sijja kubimalabirako? Nze amazima mu myaka gye mmaze naye ngenda kumujjukirako ebintu bingi, ngenda kumujjukirako ng'omuntu abadde ayagaliza, ye muntu gw'obadde otuukirira n'omugamba nti mwami mukulu kino, nakubira essimu n'agamba nze abadde yankazaako erinnya lya Kapale, nkubira essimu n'agamba Kapale jangu onkolere kino, so mu bufunze nja kumujjukirako ebintu bingi ng'omusajja abadde ayagaliza, akutte ku bantu bangi naddala mu industry ey'ebyakatembe ebyo ajjambye abantu bangi kyovola ne wano waliwo bannabyebitone bingi ba Benon Kibuuka bonna weebali so kuba abadde musajja w'amaanyi nnyo mu film industry eya Uganda so kyekyo mukama wange nsobola okugamba ku bulamu bw'omukulu. Namutegeera nnyo nga tukyali ku Kyamuka mu ddiiro lyo nti yalinga abuulirira abayimbi naddala bano abakayingira mu ndongo naddala ey'akadongo kamu ng'akansolinga abantu ng'ababuulirira ate nga takkiriza muntu kubaawo nga si mukozi ng'akuteekamu ekyo okukola nga takkiriza kusabiriza kukola ki akuyigiriza obuyonjo n'ojja ng'oli mukyafu ng'akuyigiriza obuyonjo kwegamba bingi nnyo bye tugenda omusubwa kuba kati emigigi emirala egijja giba gyetaaga omuntu ng'oyo ng'ayigiriza omuntu okuba omuyonjo n'obukozi. Yesebo. Amannya agange nze Nsubuga Geoffrey chairman eyaliko eyavaako gwe bamanyi obulungi paka ali Mmengo Katale. Omutuuze wange ono yali talina buzibu bwembereddeko nga chairman era nga oyinza okuyita n'otamanyi nti waliwo abantu abasinga badde bamanyi nti wano tuwabeera abantu naye nga abantu babaddengawo nga tokisobola kusiŋŋaana nti waliwo mutawaana wano oba nnyombo nga tolina kizibu kyonna kyonza kusiŋŋaana nti wano buzibu bwonna nga makakkamu nnyo era tujja kuba tumusubwa kubanga abadde nga muntu w'abantu abasiŋŋaana Katale awo ekyeya ne munyumyamuuko ne mukubamuuko ku lwali kati nga bino ebyaliwo ebya Yolesi Ekitone gye yali eyo kati nga mukuba ku lwali wayogera bwoti wagamba bwoti so nga muntu asaaga era nga mubuuza nina mubuuzaako lumu mubuuza nesirabangako ku baana babazzukulu wano abawoggana buli wempitawo nenkimanya nangamba abaana bali bweru babaddeeyo bweru nga gye bali kwegamba nga amaka makakkamu nnyo si kusiŋŋaana nti abaana bawoggana oba kiki so tujja kuba tubusubwa nnyo nga nze chairman nja kuba musubwa.